Nemura mutufu nkuba undabikira bulungi era mura nkwagala. Oloza simanyi gyolaga. Ate mura wa. Oloza simanyi kyotegeeza. Ate wa. Bw'obonda bandi musiru. Ate toli musiru nze mpulidde bwe mbadde mpulira. Nze mura nkwagala. Kyogamba ekigendererwa kyo sikimanyi. Omanyi nti Raymond omukazi gwe yawasa yaleeta Muteego mu maka muno. Muteego? Ki kyoyogerako Muteego? Mwana wange nga nsanyusa okulaba. Nsuulidde omwoyo era dde oli otya. Kagwe kangende ndabikusenga bali kujja kumbuuzaako. Banno bali batya? Gye bali balungi anti senge ebya Diana wabitegeera. Ndeka mwana wange, ndeka tonziza amaziga ga Diana, tonziza mu nnaku ya Diana maama. Diana omwana wange yali ateredde, omwana yali afukamirako nga Diana akubuuza wakimpowooze ani mwali muweze babiri nga afunye abaana babiri. Naye ate nga tuli musanyufu kiki? Senga ninamu obuzibuzibu, nina ebizibu senga mbadde nzize kubeerako eno mu kyalo. Mu kyalo? Onaasobola ekyalo gwe n'obulungi bwo? Onaasobola okulya nga ffe obubi nga ffe emimonde obutula mwamanyirira nnyama nankoko n'amatooke. Senga nja bisobola sikyalina kati kye sitasobola buli kimu nja kisobola. Kale naye ate nga bwe tulinawo ennyumba y'ekika ojja kugenda obeera omwo owulidde? Mpozi obuzibu bwendabyewo jjajjaawo nno Sendi oyinza obutamusobola. Omanyi omusajja muzibu ddala. Kati tugenda kukola bwe tuti ogenda kugenda ewa jjajja engulu gy'oba obeera owulidde. Naye nnyuka ali atya? Senga toyogera ku kigambo maama. Senga tonzita tombuuza maama. Senga maama tumuteeke ebbali. Kale ebyo tubireke. Ogenda kwambuka ewa jjajja. Kati nange nja kujjayo olweggulo. Yambuka obeera eyo nzija kawungezi nja kujja omundabira jjajja. Kale senga. Asazeewo agumira ekyalo. Bizibu byennyini. Era nsanga wogwe. Kale kambigambe gwe ndaba mwena mwe bamu. Naye mmwe munaaswala kukomaddi. Buli kimu kiva wano wammwe. Ekika ky'endiga kyonna bwe kiri. Oba mmwe abesiga lino mmwe basiru. Kuba yali yasoma. Yali ogu kali esuubula. Mwamuloga ne mumutta ate nga yali abayamba. Embwa mmwe obusiru obutategeera. Kikazi gwe tambula va wano nga sinaba kukyusa kkala. Tambula va wano. Wakano, wulira by'olina owulira. Oba okyusa kkala gikyuse.
bwe lunaaba lusoose ndaba mwe bwe muto yenkola yammwe okwefuulira abalala ne mwezaalamu ne mwetta awo saabawo kipya kati mbaleemu 2 3 4 5 bala paka 10 sijja vvaawo se nkonaako konyi obe nakyo njagaza nkwataako ensi eno yonna yonna genda wulira nga bwobadde onkwata nkugambe tambula genda nja kukuba leka ate naawe nze ndi mukazi mutoolo nvayo eryali kyenjojo abaganda bagamba anaazina takuba konaako bukonyi tambula ove wano nja kukuba gwe ate gwe sikuba n'omu nkuba bana nona ne banno nkumbatandike tandikira ku nze olyoka ogenda okuba abalala sina gyendaga katunuulira ne bwebuuza kano nkatandikirewo kakuba konna kakozze kaweddeyo obutama bwokasitamye laba obuuso nagwe kambuuze mu bantu bonna bonna ab'endiga bwe muyina balowooza kulondayo gwe nga mukulu w'ekiga mufundu kwa busato wenojja ozimbazimba kalaba akabuto kakalinga oba akaaki era bagenda kulonda mu ggwe tingo ikantuyo ndukawo nyo nyeganyira ndukawo akati omanyi kantiyo nkugenda kalola obugulu bwako obwiso bwako kakundolera tinyina nkugenda kalola bwina noyinda hekizibu kyona ebali amukama hayi bali amukama abo wekibona bona kuteso kaninza kubayi hayi iza hano iza ndukayo turuka hero kalola wameneza kundera iza karole obugulu bwako kamanya nabanyana bankuruka nyo hizodoka kungwa iza nkungwa nte kaninza kugaruka kantu wiwe mumanyi krekera kimanyire kikendi nabana rugi yolo no tano zungiraho kaninza kugaruka kantu wiwe oyiruke abuyikoti amanyira nyo Sabata Naba Sabato Kurundo kira kumacha kutali bana kwinjira mwengezi ekino yebisa kwenye bagirikireka kumulira mu Mucha ono si muzukulu wange mukyala ngasa yisokulaba ndawa kuki wakajja ngasa yisokulaba yetuli uli otya gye baliko munange nembeera wano omutima ne guluma neŋŋamba nti mukyala wange ali alagawa kiki siye gwowa bulijjo waliwo obuzibu bizibu kyate oyezereka sukaali banendaba kuki olimbuna ku maaso nosigala ku mwoyo owentemu enjaliire bannange ndaba kuki webalinyo webalire ddala onanze eki mwana wattu yegwe wuuyo n'ogamba nti omwami kamutalirawo ka sukaali bannange webale nnyo webalire ddala mumpunyiriza bicaayi ebikalu kaakati ngenda kunywa caayi buli nekyusa ti nga nnywa kaki nga nnywa kacaayi bannange ndaba kuki webale nnyo webalire ddala gwe mukyala wasikako omanyira emyaka egyaffe twagala nnyo kacaayi ate n'ofumba kacaayi n'oteekako akajaaja n'oteekako akatangawuuzi kwegamba kino kyokoze okoze makula naye mukyala kiki waliwo obuzibu gy'oli mbuulira mwana wattu jajja okuva taata bwe yaluva ewaka n'agenda n'ebbanga ery'emyezi 9 lyeyamala nga mulwadde jajja n'atuuka kufa nze sifunanga ku ssanyu yadde n'akatini jajja kituufu kuba ffenna twalitunuulidde ye yali omwasirizi ng'enseke zonna zisimbye ku ye jajja taata alinga eyanfiira jajja mbonyeebonye maama mpisa bubi nnyo n'atuuka n'okwagala okunzita okutta ogambye ki ye jajja Dayana ye yafaamu mu kifo kyanze okufa
obutwa yali abutabulidde nze Diana n'abulya nze jjajja okuwonawo kisa kya Mukama nze lwaliwo ne lwentuuka ne ŋŋamba oba maama si yanzaala waliwo ebintu ebimu byankola ne ndaba nga kisusse jjajja nakimpitiriddeko okufa kwa mukyala wange ate kwe kwamba amawe bintu bikutabula ensi agenda gikola atya agenda kugita gimalewo alowooza nti okutta omuntu kwe kugonjoola buli kimu twaki ffe tubonaabona waki mu nsi ffe tubeeramu nga ffe tubonaabona olw'omuntu omubaati okutta kikusala kugonjoola tekusala kumalawo nsonga zonna mwina kutula wansi ne mukkaanya ne guno osalawo buli kimu kyonna kyonna okisaaliyewo ensagala gisigale mu bwomu nabwo omuntu alabye akitubonaabona Dala mukwano wandika n'ogenda bebi nga tewali kuyomba yadde simanyi nsonga lwaki kyoba nali nkwisa bubinze n'alikyusizza nti abawala abalala mbalaba naye bebi ye gwabasinga komawo eno tebyange bitere dala mukwano wandika n'ogenda bebi nga tewali kuyomba yadde simanyi nsonga lwaki kyoba nali nkwisa bubinze n'alikyusizza nti abawala abalala mbalaba naye bebi ye gwabasinga komawo eno tebyange bitere dala mukwano wandika n'ogenda bebi nga tewali Soko fulumeko wabweru nchina bindowooza. Chimancho ino episode. Choka wanziruseeko. Nze nderi nkunoonya nkunoonyeza ne mu kiyungu ne nkunoonya eri mu kasitoo nsenge kyonna kyonna nkukebedde ne wansi mu kitanda ng'akuwenya. Negenda mu kompawundi n'entambulatambula ng'akunoonya sikumala. Waliwo kimanyi nti nkola saaga bulungi. Ezo ziba mpisa mbi. Chukwa mbadde mwana kunoonya mbadde nga ali ku mukolo nga bayimba kana akayimba sooka omunoonye watudde sooka omundage sooka omunoonye watudde wuyo muzudde kati gwa omusajja ngoda mu mukolo sooka omunoonye watudde wuyo omundage sooka omunoonye watudde wuyo muteete Obadde byendiko naye nenda nze sibyagala toddamu kubinkola manyi saagala ove wendi bira bubi ng'ovuddewo kyoba okimanyi nkwagala kiba bubi nti nkwagala kyobola nkutunulako wenti kampulira obulamu bwonna bwambuka bwe bukkirira bwe bwambuka bwe bukkirira bampulira emirembe ng'oli wano wendi nankutunulako woti njagala obeere nga wanze nga buli weekyusa ng'oli awo buli lweneekyusa ng'oli awo nga tovudde ya nkwagala ebyaddala ebitali byakulimba abeerawo nze nkubajjula nze kireeta olugezigezi kikazi ekikulu okizunza olugambo nnyini toyinawo otudde gy'ozungira ku bantu nga nawe weepanka musimanya ndi bulooka w'amayumba zimba ezizo z'oboonoonyezaamu abapangisa tuli mu kyalo mbonoonya bapangisa bagenda mu mayumba oho okomawo ngawo wano nze nja kukulaga taata Sendi onimbyemu omukazi ng'akuvumye ng'akumanyidde wane ewaffe alisi yandikumanyiridde ewuwe saagadde kukikuba naye nga mbadde nsobola omanyi bagamba tottanga kibe nga tokikenenye zandusu ate n'obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo gwe kirinde taata Sendi obwo obugumiikiriza bw'okoze leero si bwagadde
Leero tebukoze. Waasoboledde okugamba ebigambo ebyo nga kutunudde mu maaso. Olwo bw'abeereyo ku kyalo. Olowooza abantu abagamba ati. Amateeka agafuga abakulu b'ebikondi saagadde gankwate. Tebatukkiriza kumala galwana tutyo. Nzomanyi nakubako ku bikondi. Nabo bamooze saali bano banyakaana baana bagenza okubijjamu nga tubiwummudde. Twatrainingiranga ku kololo hayi. Olunga Headmaster akyali mukulu wa Isaaka. Naye gwe muleke mundekere mulaba. Ebigambo byakuvumye nga binene olabika obitutte like naye bizitowa okwettingana okwezaalamu obulogo family eva ebigambo bikulu birowoozeeko naye ate taata Peter yalagawa kati mbuno ki ndife twamutta ngamba wano kiyinja yakyogeranga lunyi nga Peter bwe yagenda ebweru eggwanga okakkalabya emirimu gyali akola. Taata abantu abagenda ebulaya bulijjo tubalaba baweereza obuyambi obw'okumukumu okugeza emmere engoye naye mukazi wa taata Peter omukazi omukulu oli asula akaaba abulwa n'ekyokulya wano omwana omuwala keeza yadduka n'abula n'ava ewaka n'atambula atyo nekitegeeza ki Peter mwana muto nti ekkubo eryamutwala yaliraba erimuza lyatalaba ajja kudda akomewo kati bamuyonke nti yagenda n'amabeere gaabo mutuleke namu alidda. Mukyala kino okimanyi kino kibayita embalabaasa mbi nnyo ate etta n'okutta kyova olaba njikubye nenyizisa ebbula omutwe mbi ate egejja n'okusingako wano beda nga tukyali bato twayimbanga n'akayimba nti embalabaasa eruma okumanya nga eruma yaluma obote ebbina nemujja ku ntebe nemusula essango bbe eyo nkambwe nnyo tokisiramuza nnyo era bw'ogirabanga mukyalo oddukanga nziruke mbi nze nkubuulidde mukyalo si nnyangu bbe omutwe nenjisesa ebbula nze siri bwangu kitegedde mukyalo siri wa muzannyo naye nno jjajja nzize kubeera wano naawe siddayo. ogambye ki? Siddayo nzize kubeera wano naawe. Nedda oyagala kundetera mutawaana oyagala kundetera buzibu njoko nka si mwangu nedda mukyala ekyo tekijja kusoboka. Jjajja ogambye ki? Bambi tekijja kusoboka bambi njoko si mwangu sikuleetera bizibu. Jjajja gwe omuntu gwe mbuulidde embeera gye mpitamu. Jjajja obulamu bwange buli matigga maama wange ayagala kunzita kyokka nammwe abantu b'ekika bensuubira okunnyamba temunnyambye munvuddemu kati nze nkole ki? Ab'ekika munnyambe. mukyala kakkana si kuvaamu tokaaba kakkana mukyala tuyiye ekyokukola. Jjajja toddamu nakumpita ebyo bya mukyala ye byebiki nga naawe kennyini onvuddemu nfe kale obudde bwange bwe mmaze nga nkubuulira ebizibu byange naye jjajja ddala bwe bananzita onoddawa ng'obadde n'obusobozi okunnyamba bannaye ab'ekika munnyambe naye maama yeesomye okunzita si bannaye nkole ki ddayo namwalaba yamutta nange mwagala afe mwagala nange mukazi anzite jjajja nange mwagala afe. Kakkana mukyala
tubadde tuyina bye twagala okwogera. Genda otuleke eri. Naye munjagaza ki mbadde mu njuba mulinangobayo. Sonyiwe naye vaawo. Atusonyiwe kuki? Bannange, no, tetulina kubeerako na privacy. Awalina kyamamirawo nti no bw'asitukawo kigenda kwona. Kale vaawo. Ngenda kudda wali naye saagala muntu antawaanya. Ngenda kudda wali. Genda. Bikoyi naye saagala muntu angobawo. Ngenda kudda wali. Genda naawe oba ogenda totuwogenda.